Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Abooluganda, Omukama mulungi ekiseera kyonna, Omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Abaana ba Katonda mbalamusizzaako mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne nneebaza Katonda oyo asiimye n'abukeesa amakya ga leero nga tuli balamu nze naawe. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Omukama era twongere okumutendereza n'okumwebaza asiimye n'abukeesa abooluganda nga tukyali balamu. Nze ani oba gwani okuba nga tukyasobola okuyimirira ku magulu gaffe ne twatula nti Kristo ye Mukama. Abooluganda, kisa kya Katonda, kwagala kwa Katonda, kubanga twetunuuliramu nga mbutuufu ebikolwa byaffe n'endowooza zaffe abooluganda tetusaanidde, naye olw'okuba ekisa kyalina gye tuli n'okwagala kwalina gye tuli y'ensonga lwaki akyatuleseewo. Ekitiibwa n'ettendo tukiddize Omukama, era ne twongera okumukwasa ne bannaffe bonna abalina okusoomoozebwa n'okunyigirizibwa mu mbeera ezitali zimu. Tukoowoola omukono gwe ogutayimpa wadde gutuuke ku buli ssekinnoomu. Abooluganda, mbaanirizaako mu pulogulaamu yaffe akanyomero ak'amakya aga leero. Akanyomero kaffe kavudde mu Mikka omutwe ogw'omusanvu olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi. Agambye bw'ati: tonsanyukirako omulabe wange, bwe ngwa naayimuka, bwe ntuula mu kizikiza, Mukama anaaba musana gye ndi. Naagumiikirizanga obusungu bwa Mukama kubanga mmujeemedde, okutuusa lwaliwoza ensonga yange era lwalisala omusango. Alindeeta eri omusana era ndiraba ku butuukirivu bwe. Kale omulabe wange alikiraba, alikwatibwa ensonyi eyaŋŋamba nti, Mukama Katonda wo ali ludda wa? Amaaso gange galimulabako kaakano, alirinnyirirwa ng'ebitosi eby'omu nguudo. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Abooluganda, Omukama Katonda ayogerako gye tuli amakya aga leero. Agambye nti ggwe omulabe wange tosanyuka. Abooluganda, abaana ba Katonda, tukimanyi nti bannaffe bangi oba bantu bannaffe basanyuka nnyo nga tufunye obuzibu mu bulamu bwaffe. Tusanyukira nnyo bannaffe nga bali mu buzibu. Amiina. Abaana ba Katonda bajaganya nnyo, oyinza n'okulaba oli nga munne bamugobye ku mulimu, bizinensi eweddewo, naye n'asanyuka ng'ate bulijjo abadde mukwano gwe. Amiina. N'osanga omuntu ng'asanyukidde munne anti mu maduuka agayidde mu kibuga Kampala n'erya munne lijjiiriddemu n'agamba kaakirabe. Kaakirabe bulijjo yeewanika. Amiina abooluganda. Abooluganda, abaana ba Katonda, tuli bangi abalina emitima egyo nga kungulu tulaga ekisa, twajjirwa plastic smile. Amiina. Oli akulaga nti muntu wo mulungi nnyo, naye nga bw'ofuna obuzibu ate yasooka okujaganya. Osanga abantu nga asanyuka ajaganya nga ne waba tanywa mwenge agenda mu bbaala atirisiti n'agulira abanywa. Amiina abooluganda. Abo be baana ba Katonda. Naye Omukama akugamba nti sanyuka mpola owooluganda, kubanga oyo eyampa ekyo kyonna ekiweddewo gwe ky'osanyukira ate ye muntu y'omu yasobola okumpa n'ekyo ekisinga mu byonna. Omuganda alugera nti ekigwo ekimu tekirobera mwana kutambula. Amiina abooluganda. Tulekerengaawo okusanyukira bannaffe nga bali mu buzibu. Tulekerengaawo okujaguza nga bannaffe bali mu buzibu. Beetaaga obuyambi bwaffe ate ffe ne tulifuula essanyu. Amiina. Kubanga obeera ogamba nti gundi oyo namulinda dda, bulijjo yeepanka, bulijjo anneewanikako, kale kaakirabe. Kaakirabe wakyagenda okukola, agenda kuzzaako ki anti asiraanye. Ne weerabira nti Mukama Katonda abeerawo mu buli mbeera yonna, mu nnaku ne mu ssanyu. Amiina. Abeerawo. Agamba nti naayimuka, bwe ntuula mu kizikiza, Mukama anaaba omusana gye ndi. Amiina. Mukama amala n'aviirayo omuntu oyo. Mukama amala n'amwanukula. Amiina abooluganda.
naye ffe tulifuula essanyu ne twerabira nti mu byonna omukama katonda waali. Amiina. Kyova olaba atugamba mu kyamateeka omutwe ogwa 31 olunyiriri olw'omukaaga n'akugamba nti beera n'amaanyi, guma omwoyo, totya, so tobatekemukira, kubanga mukama katonda wo ye wuuyo agenda naawe taakulekenga so taakwabulirenga. Amiina abooluganda. Mu mbeera yonna baleke basanyuke, omulimu guweddewo, bizinensi eweddewo. Owooluganda, omukama katonda ali ku sayidi yo. Sigala ng'okkiriza, sigala ng'omwesiga, omanye nti mu buli mbeera efeesinga mu maaso go omukama katonda abeera n'ensonga ate era abeera ne solutioni. Amiina owooluganda. Baleke baseke bajaganye balye banywe, naye omukama katonda bw'ali kuviirayo baliswala. N'atugamba olw'omwenda, n'agumiikirizanga obusungu bwa Mukama, kubanga mmujeemedde okutuusa lwaliwoza ensonga yange era lwalisala omusango. Alindeeta eri omusana era ndiraba ku butuukirivu bwe. Amiina abooluganda. N'agumiikiriza obusungu bwa Mukama. Abooluganda, okimanyi nti omukama tumujeemera? Ye lwaki omukama yanditulaze ng'obusungu bwe bujeemu bwaffe anti mukama katonda agenda ayogera naffe emirundi egisinga obungi n'akugamba nti kola kino gwe n'okola kino, n'akugamba kola kino gwe n'okola kino. Amiina. Naye ate n'amala n'atukangavvula, ate atukangavvula ate ne tukola ki? Ne tuleekaana, ne tukaaba. Naye ate nga tewandituuse kweryesa kulaba busungu bwa Mukama. Tetwandituuse kweryesa kulaba busungu bwa Kristo waffe. Amiina. Kubanga waakisa ate era atwagala nnyo, naye tumujeemera. N'ebiragiro bye byennyini twagaana okubikwata, ogenda n'osobya, n'akugamba nti yes osobeza, naye jjangu weenenye oddemu ofune second chance. N'ogaana ne weefuula ndiwulira. Amiina. Okimanyi nti abantu abamu batuuka n'okugenda okusembera nga teyejjusiza. Ate ani anaamulaba? Nze gye ntambulira mubeerayo. Ne weerabira nti ate ku kibi oyongeddeko ekibi. Amiina. Olwo tulaba obusungu bwa Mukama bw'atukangavvula ate ne tulaajana ne tuwoowoolera abalala. Amiina. Lwaki Mukama yandibadde atukangavvula? Tuveemu obujeemu kuba tuli bajeemu. Amiina. Atugamba jjangu weenenye, jjangu nja kukutukuza, nja kukuzza bujja, obwakabaka bwa Katonda bulinze ggwe, naye ojja kubutuukamu ng'otukudde. Obwakabaka bwa Katonda tebubeeramu aliko bbala. Jjangu weenenye otukuzibwe n'ofuuka ndiwulira. Ate the same time n'odda maaso ga Katonda, taata kino ne weerabira. Ng'atugamba mu Ngero 15:29 tawulirangako ssaala ya mubi, awulira kusaba kwa mutuukirivu. Amiina. Tugaana okwenenya, tugaana okwekuba mu mitima gyaffe ng'ate tukimanyi nti buli budde ffe ffenna ebitonde obutonde twandibadde tutambuliranga mu kwenenya. Kuba tuli boonoonyi. Oyinza okugamba nti nze sinnayogerako kibi ne weerabira nti osobola okulowooza ekintu mu mutima gwo nga kibi era Mukama nga kimugobera wala. Amiina. Twonoona mu kukola n'embutakola, mu kulowooza, mu byonna. Kyanditusaanidde ffe ffenna Abakristu bulijjo ne tutambuliranga mu kwenenya. Amiina. Ne tuteegamba nti tuli batuukirivu. Amiina abooluganda. Kubanga atugamba mu Ngero 28:13 abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Amiina abooluganda. Tulekenga okubikka ku kusobya kwaffe
tulekenga okubikka ku nsobi bw'okola ensobi weenenye. Tukola bingi mu kizikiza ne twerabira nti ate oli ekimuyisa liiso ddene, kituufu ddala liiso ddene, alaba mu nzikiza awulira n'ekyo ky'oyogeredde mukama mu kutu kw'omuntu. Amina. Abooluganda tweddeko, twenenye, tutukuze emitima gyaffe tuleme okulaba obusungu bwa Katonda. Amina. N'atugamba ku lw'ekkumi, kale omulabe wange alikiraba, alikwatibwa ensonyi eyaŋŋamba nti Mukama Katonda wo ali ludda wa? Amaaso gange galimulabako kaakano, alirinnyirirwa ng'ebitosi eby'omu nguudo. Amina. Omulabe wo oyo yasagambiza ng'omulimu gwo guweddewo, bizinensi ye eweddewo, bakugobye mu nnyumba, landiroodi akusuulidde ebintu ebweru n'abaana, weebuuza kiddako tokimanyi. Oyo alikubuuza nti munnange anti bulijjo nkulaba osaba, osoma sapule ku makya n'akawungeezi, kati essaawa zino Mukama Katonda wo aliwa? Amina. Ne yeerabira nti yakugambye nti siikwabulirenga era sirikuleka. Ne bw'olibeera mu kizikiza ndikuleetera ekitangaala mu maaso go. Amina. Kubanga atugamba mu Kuva 14:14, Mukama anaabalwanira mmwe, Mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika. Amina. Mukama yalwana entalo zaffe, ffe tetulina maanyi, tetwesobola, tuli banafu, tuli busiriŋŋanyi. Amina. Naye Omukama Katonda oyo abeerawo mu buli mbeera yonna, era alikuviirayo n'aleeta ekitangaala mu maaso go, n'asangula amaziga g'obadde okaaba. Then oyo abadde akubuuza nti Katonda wo ali ludda wa? Aliswala. Akugambye nti alirinnyirirwa ng'ebitosi eby'omu nguudo. Omanyi ng'enkuba yatonye kangeze mu makubo g'omu byalo. Enkuba eyo gyetonnya enguudo ne zijjula ebisooto ne bijjula ettaka. Bw'atyo omulabe bw'alibeera, anti nga pulogulaamu ze n'enteekateeka ze n'okwagala kwe byonna bigudde butaka. Ako kabadde akanyomero kaffe akamakya agaleero, mbaagaliza olunaku olulungi. Omukama Katonda abankuumire era abanjagalire. Sigadde nze musomesa Jeeni, wano ku Jesus is our Savior. Abooluganda tweddeko. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Musiibe bulungi, mweraba. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna, embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu kiro ekirungi nga tuli balamu, n'abukeesa mwana wattu nga tukyassa, ng'enfuyegeesi ekyatukubira enduulu, ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo mulokozi waffe. Bakristo baganda bange, abaana ba Katonda abalungi, mbanirizaako mu kanyomero kaffe ak'okumakya nga bulijjo. Obadde okimanyi nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera? Akanyomero kaffe kavudde mu ngero omutwe ogw'omwenda olunyiriri olw'ekkumi kagambye bwe kati: okutya Mukama amagezi mwe gasookera, okumanya oyo omutukuvu omutuukirivu bwe butegeevu. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristo baganda bange, abaana ba Katonda mwenna, Omukama atugamba amakya ag'olwaleero nti okumutya amagezi mwe gasookera. Omukama bulijjo ayagala tumutye tutya, nga we tumulaba tumudduka oba nga tumusemberera. Omukama ayagala tumuwenga ekitiibwa nga tumwagala. Kino Omukama kyatugamba mu kitabo eky'amateeka omutwe ogw'ekkumi olunyiriri olw'12 ng'agamba bw'ati: kale nno Isirayiri, Omukama Katonda wo akusaba ki? Si kirala wabula okumutya oyo Omukama Katonda wo, okutambulira mu makubo ge gonna, okumwagala
okumuweereza oyo Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna. Katonda watugamba okumutya tayagala tumudduke, wabula ayagala tumwagale, tumusinze, tumutendereze, tumuyimbire nga tumugulumiza. Ayagala tumwagale n'omutima gwaffe gwonna n'amagezi gaffe gonna. Amina buluganda. Katonda kyatugamba. Saagala muwulire erinnya lya Katonda mugambe Katonda atugamba okumutya mumudduke. Nedda, kubanga atuyita bulijjo. Osoma Yakobo omutwe ogwokuna olunyiriro olw'omunana nti bannange munsemberere, nange n'abasemberera. Omukama ayagala tumusemberere, ayagala tumwagale. Okwagala Katonda kwe kutegeera amateeka ge n'ebiragiro bye ne tubitambuliramu nga tetukola bimunyiiza. Bannange omuzadde kasita omwagala n'omuweereza n'omanya nti nina okukera ku makya ne mbuuza mami ne ddadi ne nnongoosa ennyumba ne mbafumbira akacaayi ne nkateeka ku dayiningi, bannaye omuzadde n'agoloka nga akacaayi kaatuuse dda ku dayiningi, asanyuka n'akwagala, n'akuwa ebirungi nga gwe gw'alowoozaako wekka. Amiina. Do you copy, ladies and gentlemen? Are we together? Should we continue with the word of God? Let us continue. This is what God tells us today, that we should love Him with all our heart. When we understand God's laws and we put them into consideration, this will show that really we have new God. Bwe tumanya Katonda by'ayagala kituleetera okumanya embala ya Katonda. Tubala embala ya Katonda mu bulamu bwaffe ey'obutuukirivu nga tujjukira ekyawandiikibwa kiri Omukama kyatugamba, Mukama waffe Yesu Kristo kyatugamba mu Matayo omutwe ogwokutaano olunyiriro lwa 48 nti mubeere batuukirivu nga kitammwe bw'ali omutuukirivu. Amina buluganda. Kubanga bwe tubeera abatuukirivu kyanguyira Katonda okuwulira essaala zaffe n'azaanukula, kubanga ayaniriza essaala z'abaki? Z'abatuukirivu. Amina buluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi olw'ekigambo ekyo. Amina. Katonda tumusabe bulijjo atuwe ekirabo ekyokumumanya n'okumutegeera. Amina buluganda. Kubanga bwe tumanya Katonda ebyaffe biba bikoze eki? Biba biwedde. Buli kye tunaamusaba tunaakifuna, kubanga atugamba mu ngero omutwe ogw'10 olunyiriro lwa 22 natugamba nti omukisa gw'Omukama guleeta bugagga. Omukisa gw'Omukama guleeta ki? Bugagga. Tayongezaako nnaku. Katonda waakuwa abaakuwadde. Katonda waakuwa obugagga abaakuwadde. Abaganda bagamba Katonda ng'akuwadde n'ennume ekola ki? Ezaala. Amina buluganda. Tusabe Katonda atuwe ekirabo eky'amagezi, kubanga atugamba mu Sira ky'omutwe ogusooka olunyiriro olusooka n'agamba nti amagezi gonna gava wa Mukama era gali naye emirembe gyonna. Amina buluganda. Bwe tusemberera Katonda ne tukola by'ayagala, ne tuwuliriza, ne tutambulira mu makubo ag'obutuukirivu, ekivuunulwa nti tuba tutya Mukama, tuba tutya muzadde waffe, kubanga ye kitaffe ow'omwoyo, nga tukola by'ayagala naye n'atuwa amagezi. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Katonda waatuwa amagezi atufuula ab'amaanyi n'ab'enjawulo ku bantu bonna abalala. Ekyokulabirako, bangi muli ku mawanga mwaleka amawanga gammwe ne mujja okukuba ekyeyo. Eno gye mwajja okukuba ekyeyo osanga mu mawanga gano nga baconcentratinga mu kye bayita production. Bafulumya bintu,
n'osanga nga bano bafulumya spare parts, byuma bya mmotoka bye basaanuusa ne bakola. Bano bakola kologeti, bano bakola nnyonyi, bano bakola byonna by'oyinza okulowoozaako, ne babyexportinga ne babireeta ewaffe mu Uganda oba mu Africa, kubanga Katonda yabawa amagezi. Amagezi ago gabaleetedde okugaggawala n'okukulaakulana, ensi zaabwe ne zikula ne zifuuka ez'enjawulo, naffe ne tulyoka tujja tulembeke ewaabwe gye bali. Naye we tunaasaba Katonda n'atuwa amagezi, tugenda kuba tetukyasobola kujja ate waabwe kukolerayo, kubanga tujja kuba tufunye amagezi okuva eri kitebe ky'amagezi nga ye Mukama Katonda. Tegedde kubeera Kristo engalo ez'amaanyi, kubanga Katonda bulijjo we tumusaba amagezi atufuula ab'enjawulo. Ekyokulabirako, Katonda asobola okukuwa amagezi n'omanya eddagala ly'oyinza okutabula n'akubikkulira, n'oba nga ggwe asoose okufulumya antidote ewonya siriimu, nga bagamba nti musomesa Jane yalina eddagala lya siriimu. Osobola okuwonya miliyoni ne miliyoni z'abantu eri abalwadde ba siriimu n'ofuna ssente enfaafa, Abaganda bagamba ng'obugulu bw'eggongolo, ne zijjula n'ozeebaka namu, kubanga Katonda akuwadde. Agambye waakuwa obugagga, omukisa gwe taleetako buyinike, nga Sitaani waleeta obuyinike nti nkuwa obugagga naye toyina kuwasa. Bw'oba owasizza akuwa osule ne mayiti ng'omufuye mukyala wo. Akuwa obugagga ayagala kukuwa kisolo ky'oba osula nakyo. Wakuwa obugagga gamba mpa omwana wo, ebyo byampa nkole ki, nkuwe mpa omwana wo, mpa maama wo, mpa baganda bo, nze njagala musaayi. Amiina buluganda. Oyo ye Sitaani. Naye Katonda waffe atuweesa omutima gumu, omwoyo gumu, n'omukono gumu. Ategedde kubeera Kristo engalo ez'amaanyi olw'ekigambo ekyo. Waba okitegedde gambako aleluuya. Nabwe kityo tumusabe amagezi nga Solomooni yamusaba amagezi era n'akola ki? N'agamuwa. Amagezi bwe ganajja tujja kuba tumutya, nga tumuwa ekitiibwa, nga tukola ebyo ebimugulumiza, omuli okumutendereza